agambe biyimba byakora biyina mugaso kati biyimba kye Sebisoro naye abalina omubiri abantu ogamba nti waliwo ekirema abaana b'abakazi bano n'abasajja buli omu ena kyomutondera kyebyo biyimba ebibi buli omu mukama nsabye buli kyomutondera okubeera akibeere mu nsi muno abaagala ssente bazifune abaagala okugenda e Bulaaya okugenda ebweru buli omu ekirooto kye mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu kireme omukisa kuba Katonda osinga abalemesa ebirooto n'okwolezebwa osinga abaziyiza ab'enkiika olabise bulungi olwaleero owulira otya nga muganda wakoze ekikulu nga kiri success tusanyuka tubeera happy nga family omuddako mulundi gwakumeka yanzirako yakuddako pulezida ali myaka ng'emeka maama yayagimanyi emituufu kubanga kyemanyi nawe nogijjukira ejange nange tulungi erabira naye emituufu eja gravity maama yagimanyi gravity yani mu bulamu obwa bulijjo gravity ye muntu alina ekisa ye muntu alina ekisa ate tebasobola kikiriza kubanga olwekimbaze ne gravity alina ekisa ate ayagaliza ate ayamba entala azirwanye bine music biki ne gravity takozesa biragalagala tanywa njaga abavayo ne bamuvuma n'okumutola nga muwulira ebyo bya bulijjo nga twabimanyira twabimanyira Rwanda n'abato ne bakombawo kati kiuzwano balina otawodeka kati bali eki ne rehearsals babadde bonna ensalo zibaawo kwata business abantu ababadde tebalowooza olwaleero ekikulu kiyinza okugana abawabubakati tekisobola gana kubanga abannayuganda basatu abannayuganda baagala okucakala obanga mulina ebizibu byabwe tebaagala mumanya balina ebizibu ebibamala tekisobola kusala kubanga gravity erikuma omulundi gwakutaano ng'ategeka wano yali bali yabivaamu era amanyi waafunira amanyi waatafunira era ebadde akimanya njafunayo abawagizi abamumala olowooza bwamala luko katiwa agenda bwamala lugogo ekikulu sente rataga ekikulu sente abawagizi bebaza bebala okumuwagira emyaka emitono naye bakola nabo eyakola omu bamusonyiwenga balabanga abayiriza bamusonyiwe ayanza abaye katukira tweyongerayo bamukoledde wamutuuza n'omubuulirira ku mpisa z'abantu babadde basingamu emulugunyako ku mpisa naye olwaleero tulabye nga ekikulu eti abantu babadde beeraliikiridde woba oliawo yayomba balabika tebajja kujja yalina Katonda talina muntu mulala yenna kubanga abatamwagala nabo bangi naye n'abamwagala webali Katonda wesiganga Katonda amala bbanga ki nga tazze waka Niki bye wanyumiriza mu gulavite? Niki bye wanyumiriza mu gulavite? Wanyumiriza ku biti. Kubanga kuyimbira ebisanyuka na sente oli addako okukunda abantu bakulu
bwe yali agenda okukola ekintu kino yagambako nti maama nsabirako baki kumusabira akiŋŋamba bulijjo akiŋŋamba kubanga fenna gendera mu kusaba Katonda yennyini byonna otambulira Katonda maama kiki kyolabye olwaleero ekisinza okusanyusa ekisinza okusanyusa kubanga abantu oluyimba bagamba tebaalutegeera gamba leero n'awagira bino be bataategedde naye nagenza okulaba ng'abantu bajja era wenjogerera bawese abadde ayinayo ekikulu olunaku lwe lumu ne munne gwe batakkanya bulungi ogamba ki bw'osobola obba wakuba bonna baliyo olunaku lumu bona baagaliza kubanga oyo omufuko oyo oyekiryekisa kubanga baali tibayombayo naye sizoni ewedde yajja wano n'abuyimba oyo ogundi yajja wano nabiyo aliwa oli omweru oyo oyo alina ekivululwe lumu naye kati leero balina ekivulu naye luli yajja wano n'amuyimbira tusanyuka talina mutima mubi mulabi teyeeyisa atya ng'ogyeko embeera ze ez'okumulaba ku siteegi n'okuyombayomba ewaka yeeyisa atya ng'akulabye kati bamuva yakoze bino ebiri anyinga naye n'abireka n'asanyuka ntanda ki gy'osobola osibirira mutabani we olwaleero abamukola obubi abasanyuwenga abeere n'omutima okusanyuwanga buli omuntu amukoze kubanga ne Katonda naye atusanyuwa ebyaffe bye tuba tukoze asanyuwe naye Katonda asobolenga kumusanyuwa amukolerenge abantu bayogedde bingi mbu yalaze ebyobugagga bwe biki bwekiraba otya gwenga mama omwana obusungu omwaka bamuvuga